Chinongenda chigamba, I've never said it and have kept it for 10 years. Mr. Bobi Wine, with all due respect I give you, between me and you, you know I have a very big secret that can make the international market even doubt you. Today I stop there. This could get me killed. But Bobi Wine, Kyagulanyi, Sentamu, between me and you, Uganda police, Kabalagala. Now, I was a young boy, but I kept all those things. I still have them. If your boys bring back my family, my kids, and my HIV in the next campaign season, you know, get to them, I have nothing to lose. Let DJ Yangamba Katamba, you have nothing to lose. I'm as good as dead. Bobby, between me and you. Musikasi buli omu yamufunye mu perspective ye. Abantu abayagala Bobi Wine bali mu kumuddamu nga badefendinga Bobi Wine. Ate abantu abatagala Bobi Wine bali mu kubeera nga basidinga ne Musikasi ebigambo bye yayogedde. Akatambi kabadde kawavu naye nsoose kujjirayo ensonga enkulu naddala ku nsonga gye yayogeddeko eya secret oba ekyama ye kyalina ku Bobi Wine. Nga mu nsi yonna ogende Kenya, Tanzania, Rwanda, n'ogende Indonesia, n'ogenda Germany, Jamaica, n'ogenda mu USA, n'ogende England, Norway, ng'abantu babiri bokka be bakimanye ekyekyama. Nga kyama kyekyo Musikasi yatugambye alina ekyama ekisobola okuleetera n'abantu mu America, mu South Africa, yonna ensi okubeera nga etandika okubuusabuusa omukulu Bobi Wine. Ekyama ekyo kibeera kinene okusinziira nti Bobi Wine ali ku international level, ensi yonna emutunuulidde. So Musikasi wabeera nga alina ekyama, ye agambye kiyinza n'okumussa, ayinza n'obutasulawo oba lunaku lumu ne bamukuba amasasi nga gye Jayituli olw'ekyo ekyama kyalina. So ekyama kyonna kyalina, ffenna tuli mu kukyebuuza ekyama ekyo kyeki ekiyinza okuleetera Bobi Wine international market, international level okubeera nga emubuusabuusa. Kyama kyekyo Musikasi kyayinza okwogera Al Jazeera, CNN, SMX Media n'emikutu gy'amawulire gyonna egisigadde emirala okubeera nga giwaawaala. Ekyama ekyo kibeera kinene nnyo era kyakutte attention y'abantu bangi mu byonna bye yayogedde. Ekyo kye kyasinze okubeera nga kikwata attention y'abantu. Oluganda munansonyi. Kankuteereko obutambi obwo obulaba okuva gye butandikira paka gye bugwera, naye nga sinabeera nga mbukuteerako. Kankusaba mbyo subscribinga no SMX Media, tujja kubeera nga mumisinga updates naddala nga zino. Gwalina business gyewandyagadde okubeera nga olanga naffe oluwadde mbo tukubirako ku enamba y'essimu, tujja saba bulungi okubeera nga tukulangira business yo. Kati yamuzzemu bulungi. Nentandika okunoonya baruzi mu ghetto, nenoonya Haze mu ghetto, Shamikeni bangamba abona ayimba. Nenkwatawo ba acidic vocal bonna. That's all my money ze stafunanga ko Bobby sente zaffe ziri daddi nga goli bulungi ogamba tutunze industry. Kwatayo kala abayimbi batano Bobby obateekemu kubanga olina. Ate abanayinga ne balimba Bobby ayina sente. Nze no gyembeera baguzeeyo. The real property agent gwe mmanyi wano. Kyanja yonna mugiguze eweddewo. Eyo kubbiri simanye wali offices zamwe mwagulawo wonna waliwo ne anti wange yali abeerawo wonna muguzeewo. Bobby lwaki otuduulira ffe tunaali awa? Ebizibu tubirina ne baganda baffe, famire baffe, baneiba, naffe tugenda mu malwaliro. Nati toyonoona kintu kyaffe. Bobby yamba ffe gwe wabonaabonako bimanyi bino bye tukaabira. Kagwe yagala buli muyimbi ajja abeerewo oba weeki wakawa bameka. Bobby wakakolayo video z'abayimbi okuva bamu by'okuyimba mainstream wakayamba bameka. Dax omulaba alwana lulwe. Yesu akubanga bakuwa ekitiibwa. Zex omulaba alwana bibye. Miki gwe sitamanyi nayinza abayimbi mba nabo nga baleese ennyimba nyamba n'obala mu bbaala. Ali kati twetunze. Tugezaako kutetenkanya tutereeze naffe tufune kye tulya. Fete tunagamba kombu.
mutulina gwe tuwagira Bobi wetubanga bya sente Bobi wali akusendeza Kaihura wali akeza Muhozi ne Museveni wa meetingako kanaffe tuddeyo osokozeezo sikuzalaye naye jasinze pain eri nti generation nedda endongo ekyuse abana bagenda kubona nnyo biri ebyaffe byali bya kibuli genda kubuka eddona akuteekeko genda kusipaka na akuteekeyo Simba funayo ono Beat funayo ono Super funayo ono radio zimaze naye tulina TikTok buli kimu kya sente zoli okublockinga Rastaman nkuwa ekitiibwa sikunyooma kati twogera ndongo bya music tebiriimu simanyi excellence bikoze bita ebyo tuli biraba Katonda yagaba obufuzi ndi musajja mulokole kyemmanyi Katonda yagaba obufuzi bwabukuwa nja kutuula onfuge omukulu oyo kyakola mu kyegendereza anoonya nnyo relevance yabadde asuubira nti mu nkuuka bajja kukubirayo abayimbi obucupa so end of your conversation ye ekifo ky'ogissa ku politics n'ensonga z'agamba abantu z'alwanirira yafokasinze ku bayimbi because hope ye yabadde nti ekigenda okubeera mu nkuuka nga babakubye obucupa would have justified what he said. So mwe mubirabira wano kungulu but eri munda biba birala okujjako nkyamuguddewa bali so nze ndowooza he's lost when it comes to the music industry surely because he doesn't know what is happening kuba tabeerayo okay we agree nti ali mu politics so let him humble himself away from making major comments about the industry. Bobi obulemenga ffe mwendongo tugitunze naye gwasooka tutunda bwayingira parliament tewatuyamba wali ku bibyo kati ate gwafuna akasuwa akalala akaleeta ssente ffe n'otuleka eno gavumenti etandika otulabiriza netandika otuteekako obuntuntu balance otuyingiramu ate gwali comfortable Kamili bwe yajja okusaba kaadi ayingire eyo kwa mwali mwazirunda mwali babiri naye ate n'omukuba ekikono Bobi obulemenga ffe mwendongo tugitunze naye gwasooka tutunda bwayingira parliament tewatuyamba wali ku bibyo kati ate gwafuna akasuwa akalala akaleeta ssente ffe n'otuleka eno gavumenti etandika otulabiriza netandika otuteekako obuntuntu balance otuyingiramu ate gwali comfortable Kamili bwe yajja okusaba kaadi ayingire eyo kwa mwali mwazirunda mwali babiri naye ate n'omukuba ekikono